Ngo Denisi mpawo kitacha ngambidde kiwangala mwerere. Ekyawandiikibwa kyange kisimbuddwa mu Zabbuli. Kambuuze weyanjudde nga siwulidde bw'oyogera ku mpaako yo. Tolina mpaako gwe oyagala nkugobe mu gundi. Empaako yange wooma. Ekyawandiikibwa kyange kisimbuddwa mu Zabbuli eya 55 essuula esooka. Era nga kigamba nti tegeka okutu eri okusaba kwange ayi Katonda. So teweekwekanga obutawulira kwegayirira kwange. Amiina. Ne tugenda wa Swahaba. Erinnya Ntabazi Badru kasajja kaali wano Goma. Ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu jjuzu za Quran nga kigamba nti hasbi Allahu la ilaha illa Allahu tawakkaltu illa billah. Wakiri situgenda kuvunula atabitegedde siffe twakugaana okusoma Oluwalabu tuleke tugende mu maaso. Kakati ne tulyoka tujja butereevu nnyo ku mbeera omuto ayanjula omukulu. Endukusa ya Ntabazi Badru kasajja kaali wano omuzira mpindi. Amanya agangenze wa Lusimbi Ronald nga nindukusa ya Muyingo Denesi ngenda kwanjula omukontanyi wange atamanya mutegeere. Amanya g'omukontanyi wange ye Muyingo Denesi, omuvubuka eyeddira omusu, muvubuka muwanvu si muwanvu, muvubuka muddugavu, enviiri ze enzirugavu n'amatu ge matonotono yo omukontanyi wange. Kale tuwerabira akatundu kano omuto asinga okwanjula omukulu mu nyanjula ematiza yasika obubonero busatu. Ne tugenda kuono. Amanya agangenze Kinje Vansi kawo kadda nyanjula omukontanyi wange Ntabazi Badru kasajja kaali wano muyizi mu Nakanyi Secondary School era nga asoma senior ey'okusatu. Yazalibwa mu mwaka gwa 2008 era nga kimufuula okuba nga mwana wa Simba era atula ku mutala Kasambya mu Lukyamu musaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe Ssaabasajja Kabaka awangaali. Weewaawo Brenda talonzalonza yeetegereza bwe banjudde alabe ani aweereddwa obubonero busatu. Weewaawo ogumpeereddwa nange kangumalirize bw'otunulatunula endukusa zanjudde bulungi abakontanyi baazo naye tujja kukkiriza nti nno emmatiza bwebonero kati tugenda kusaba obubonero buno bugende eri mwana mulenzi Kinje. Ono yani Kinje Evans. Oyanza nyabumbe yanzi. Oli ayise mu bimpimpi abuzeeko buguzi. Kale nekibeera bwe kityo. Nnyogera okutulaga olulimi lwogere lusome luwandiike gwe mubala kwa tutambulidde. Tuli mu katundu kana mulanda gye tusookedde bassebo ne banyawo. Mwana mulenzi Muyingo Denisi. Kale Muyingo Denisi ogenda kubeera nga olandira wano tubeere nga tutandika. Tuli fenna Yesewo jjejje. Otyo. Mu Buganda gwe tuyita kanywa bibumba yani sewo yaba Namasole. Namasole n'olanda. Buyanziza jjejje mwage. Jangu olande ne luuyi eno. Y'omuzaana. Emmere y'amatooke oba embidde bwe yanikibwa n'ekala efuuka ki? Mutere. Olanze. Mwage mbuyanziza. Ne yeeyongera Muyingo yali mu kwegiriisa. Yejjejje. Aya ne tujja ne wano Muyingo. Yejjejje. Mwana ki wangeri ki Omuganda gwayita gannemeredde? Mwana muwala n'olanda. Buyanziza mwage. Landa ne luuyi eno. Y'omuzaana. Bwe njogera ku kubazira embogo olowooza mba ntegeeza ki? Kukuzitunga. Olanze. Aya mwage. Akyali mulungi nnyo omwana w'omusu muzzukulu wa Muyingo n'amalirako eno erudda ewange. Yejjejje. Bwe tuba twogera ku njuba tugyogerako gyeva ne gyegwa. Bwe tutwogera ku bigambo bibiri ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Bw'oba ng'obitegeera tuweeyo ekibuga kimu kyokka ekisangibwa mu buvanjuba bwa Uganda. Obuvanjuba bwa Uganda. Jinja. Mpe ekirala. Busia. Awo nobeera nga osobodde okumalayo. Jangu omaleyo okulandako eruuyi eno. Luno olugero gambo B luggwayo lutya? Gambo B. Tofaayo tobadde mubi. Zikiriraawo. Mwana mulenzi Ntabazi Badru kasajja kaali wano omuzira mpindi atutegeeza nti abadde ayina abawagizi be ddamu okyogere abantu bakakase nti oba obadde olimba oba tolimba. Mbadde nina abawagizi bange nga bali ludda bagambye bakubye nti bafuniddewo obuzibu.
bate basobodde kusimbula kujja babeetu babadde awo ku kyalo kyeffe kyennyini lukyamu kale ajaawo kojja bikwatagana ne byasoose okwogera yesebo babaddemu basigadde mwenda ne balemesebwa okujja emmotoka tejjudde yes. naye okukuba kulemererwa obwo tebuba buzibu yawulanga egyo nti abantu bange bafunye obuzibu obwo tebuba buzibu okukubeera kulemererwa mwana wa taata okiwulidde kale tujje mukoze bubi nnyo mulimba mwana wamwe ali wano oludda lwa muyingo olujjuza eddiiro kakati yaali wano awotokedde wano wamma mumuteekeko akazito ffe ekyo tukikkiriza mwegiriise kati buuno muyingo atandika era atandise bw'ati manyi Badiru wampa sebo tuli wuwo Badiru kasajja kaali wano yes sebo otwo mu Buganda yes sebo bwe tuyita Saabaganzi yani Saabaganzi abakojja wa Kabaka n'olanda n'ennanda sebo mutere eyayogeddwako bw'omussa ku bijanjaalo ebifumbe ayitibwa atya? Ayitibwa ebigomba. Olanze kale naawe randa mujja bawulira ono kimukoze bubi abawagizi be bandibadde bafaafagana mu bawagizi wabweru awo singa kati enduulu ogiwulira kale yongera olulande ggwe omwana omuwala bwe baba bamuyita gannemeredde olwo omubuufu obwo omulenzi ne bamwogerako batya bamuyita naatuukirira n'olanda ennanda sebo jangu oyongere okulanda yennyabo ebiraka by'olubugo birina erinnya limpe biyitibwa entungo olanze n'ennanda nnyabo baana bato naye balungi wulira omwasi amakungula g'olulimi bonna tubasukka myaka 25 nga bw'obawulira ejja Simba aya malayo eno tuwulire yesebo ogenda tuwaayo ekibuga kimu naye nga kyo kisangibwa mu bugwanjuba bwa Uganda ekibuga eky'embalala n'olanda n'ennanda sebo jangu omaleyo okulandako luno olugero yennyabo ziribbukira mu mabidde lummalireyo ziribbukira mu luganye bakyenkana era mbadde simusuubira kubanga omuddu wa Allah bw'amanya ekifa ku bidde mwebale nnyo ne tugenda mu namulanda w'abato omuto reka kunetegereza nnyo gwe tonaweza 18 oliweze 18 tuli kuyita mu namudomola naye gwe tonagiweza kati otyo kale mwe tuli wuwo yesebo ne tukugamba nti nno mulanda kati yesebo omuto wangisebo otyo Kabaka Mwanga ye yatta abasomi kozi gwani Walusimbi Ronald. Otyo Walusimbi Ronald. Kabaka Mwanga ye yatta abasomi kati abayitibwa abajulizi. Yesebo. Tuweyo erinnya ly'omujulizi omu lyomanyi. Ronald azikidde n'azibiriza luddawa ne tugenda natalanze ne lyoka tujja ewa Kinji Evans Kawokadda Kinji Evans Kawokadda nawe woli tuweyo erinnya ly'omujulizi omu lyomanyi Sebo Nowa Mawagali n'olanda yaza sebo jangu olande n'eruuyi eno nyabo bwe tuba tusaawa omuddo tukozesa ki nyabo tukozesa oluso olanze yanza nyabo n'alanda mwana mulenzi ono mwana mulenzi wangisebo ennyumba y'ekinyonyi tugiyita kisu yesebo ate ennyumba y'enjuki tugiyita ki sebo tuguyita omuzinga n'olanda aza sebo jangu oyongere okulanda enyabo amatooka agavaamu omubisi galina erinnya limu lyeririwa nyabo gabeera amabidde olanze neyanza nyabo webale omulenzi muto ono oli munne yakonedde wamu n'alemu okusituka ye weyagize eno ye n'asituka eyaganye okusituka emikono giri mu maaso ga nti maama tufudde kale tunamuzikiza ddi oyo wagidde alande bw'atyo kale malayo eno tuwulire omuto esebo otyo omwami Edward Kiwanuka Sekandi esebo yaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu esebo Kiwanuka Sekandi yali musajja Muganda
Essebo. Naye ate omukyala Rebeka alitwala Kadaga naye yali omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Essebo. Ye yali wa ggwanga ki? Essebo yali Musoga. Musoga n'omalayo. Jangu omaleyo n'eruuyi eno. Ennyabo. Mu bibbo by'abalongo, ebibbo by'abalongo Abaganda babiyita batya? Nyabo. Ebibbo by'abalongo biyitibwa tebiriyo. Otyo tuli wuwo omuto? Yesewo jjejje. Otyo ne tubuuza. Yesewo. Mu myaka gyammwe gino twali wano bwe tutyo Obuganda ne buwulira amawulire amalungi gaali gakuzaalibwa kwa Mulangira Richard Semakookiro. Yesewo. Richard Semakookiro ono amawulire agasanyusa Buganda gaawulikika mu mwaka ki? Sewo yali 2 24. Nedda ssebo. Sewo oyo yali 28. Atuteeba buteebi kwegamba mulonde wamma? Bakulonde. Banonde. Andi mulonze naye sikyekakasa bulungi. Ne tugenda bwemuvaawo mugende mubuulirize ku ekyo. Bw'atyo Omulangira Richard Semakookiro Obuganda bwategeezebwa nti yali azaalibwa omuzaana aw'omu kika ki? Kiganye. Era awo nawo tusomose busomose siddawo. Waliwo byotweterekera. Akati ne tukomawo ew'omwana mulenzi. Yesewo jjejje. Ogenda tubuulira. Omuzannyo gw'okuyigga. Yesewo. Omuzannyo gw'okuyigga. Yesewo. Muzannyo ogumu ogwakolebwanga bajjajjaffe wano. Yesewo. Si lwakuba nti okuyigga babanga tebalina byakola. Yesewo. Tuweeyo emigaso 3 egy'omuzannyo oba omulimu gw'okuyigga abantu gye babuusa amaaso. Sebo tufunamu ennyama mu kuyigga. Ennyama. Sebo we tuyigga ebisolo ng'engabi tujjako amayembe ge tukozesa. Twala omuzindaalo waggulu, omuzindaalo kugendako linga atagulaba. Sebo mu kuyigga we tuyigga ebisolo ng'engabi tujjako amaliba ge bakozesa okutuulako. Okuyigga tufunamu n'amayembe ge bakolamu eŋŋombe. Kale ojja kufunawo 3. Muyanziza jjejje. Ne tujja ew'omwana mulenzi. Ntabaazi Badiru. Wampa ssebo. Mu lulimi lw'abasogozi b'omwe akankugyeyo neme kutwala mu mwenge muddu wa Allah. Kaakati tuzzeeyo eri. Yesebo. Okitegeera? Yesebo. Abayizi bwe baba bagenda ku ttale. Yesebo. Kisoboka omu oba babiri okukyerewa bannaabwe nga babalese. Yesebo. Abasoose nga balese abakyereye bulambe ki bwe bateekawo okulaga bannaabwe nti eno gye tulaze mutusange eno? Basobola okukozesa obulambe ng'obusubisubi bye bandiyise obuwa. Obubonero 3. Yanzanya ssebo. Obubonero 3. Brenda nembakuwa. Era n'enzija gye bali. Ewa Muyingo Denisi. Muyingo gwe weddira ki? Musu. Kale bwe njogera ku bwannamusu gwengwa ow'omusu otegeera ki? Sebo omulimu gwe wannamusu kitegeeza kulabirira bigo bya Kabaka. Obubonero 3. Mweyanziza nnyawo. Tugenze eri Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano Goma. Omuzira mpindi. Yennyabo. Gwenga muzzukulu w'amazige bwe njogera ku Lukwanzi omanya kye njogerako kitubuulire. Lukwanzi y'omu ku bakuuma Namulondo ya Kabaka. Obubonero 3. Neyanzanya nnyabo. Nzizeeyo eri Muyingo Denisi ow'omusu. Muyingo Denisi. Ye muzaana. Mu lulimi lw'abalunnyanja. Ye muzaana. Bwe baba bagenda ku nnyanja batera okusiibula era balina ebigambo bye bakozesa. Ye muzaana. Bye biriwo ebyo. Katudde tulye. Obubonero 3. Muyanzi.
Wewaawo. Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano Gooma. Jangu ofune ekikyo mu buufu bwe bumu. Yennyabo. Ebyennyanja ebingi ebisibiddwa awamu biyitibwa bitya? Biyitibwa akabindo. Obubonero busatu. Neyanzanya. Nembawummuzaamu. Wewaawo. Owuliriza Engule kutuusibwako KCB Bank, Uganda Revenue Authority tuli nayo. Lusimbi Ronald. Walusimbi. Wanjise Ronald, Walusimbi Buguma, totya kigwa kimu kirobera baana kuyimba. Kati tuli wano Walusimbi. Yes. Wano tulonda. Ogenda tubuulira. Yesebo. Wadde okuyitaba kya bugunjufu era kya mpisa. Yesebo. Naye si buli muntu w'abaali ne bamuyita nti ateekeddwa okuyitaba. Yesebo. Si buli muntu w'abaali ne bamuyita nti ateekeddwa okuyitaba. Yesebo. Tubuulireyo ekifo ekimu omuntu w'ayinza okubeera nga ne bwe bamuyita batya tasobola kuyitaba. Mutoyi. Otyo. Olina busatu. Buyanza sebo. Olina busatu. Aha, tuze. Watchingi Evans Kaokadda. Kingi Evans. Sebo. Wadde okutta kubi. Sebo. Wadde okutta kubi. Naye si buli kutta nti kuba kubi, waliwo okutta okuyinza okuba okulungi. Sebo. Tubuulireyo okutta oba ekika ky'okutta ekirungi. Sebo osobola okutta embuzi ng'ogenda kugirya. Ng'ogenda girya. Obubonero busatu. Eyaza sebo. Aya, ne tulyoka tukomawo omwana mulenzi. Walusimbi Ronald. Walusimbi Ronald. Tubuulire Walusimbi. Yesebo. Tubuulireyo Bassekabaka. Yesebo. Akagambo se tukateeka ku kabaka eyakisa omukono. Yesebo. Tubuulireyo Bassekabaka. Yesebo. Babiri. Yesebo. Omanyi. Mwango owokubiri. Chwa owokubiri. Eyotyo. Obone n'ofuna busatu. Buyanza sebo. Ne tujja ewa Kingi Evans Kaokadda. Kingi Evans. Sebo. Kabaka bw'akisa omukono. Sebo. Ekifo waaterekerwa tukiwa erinnya ery'enjawulo ne tuyitawo amasiro sebo. Amasiro. Obubonero busatu. Nenzija gy'oli Walusimbi. Ye nyabo. Mpa erinnya ly'ekika ky'effumbe limu eriraga ssente. Walusimbi. Obubonero busatu. Buyanza nyabo. Kiyingi. Anyi nyabo. Omuziro gwo gutera kutambula oba gutera kubeera na nsolo ki? Nyabo omuziro gwange gutera kubeera mu nte. Obubonero busatu. Mbweyanziza nyabo. N'enkomawo gy'oli ewa Walusimbi Ronald. Walusimbi Ronald. Wanji nyabo. Omwana bw'aba n'ekkundi eddene. Kiki mu Buganda ekitera okukolebwa ne baligema era ani akikola? Bamutwala wa kojjaawe. Yakikola. Ekiki? Amulinnya ku kkundi. Obubonero busatu. Buyanza nyabo. Niba kino akitegedde atya? Musajja. Walusimbi munyiivu wamuyisizza bubi. Naye mutwe gwe gwegwaganya omwimi. Nedda omuntu ayinza okuba nga leeta nabuguma. Kubanga kino ekyekkundi mbadde simusuubira kikola ki? Kukimanya? Manye ekkundi eryo ndijjukira nga tukyali bato. Kiyingi. Wampa nyabo. Ekkundi erikulira munda liyitibwa litya? Kiganye. Kiganye. Ojja kibuuza omukontanyi wo akikubuulire oba oli awo olulala kinajja ne liri ekkundi. Tuliwo. Wanji sebo. Tuli mu kumaliriza wano mu katundu kano. Ye sebo. Nkakasa sente za Uganda ozimanyi? Ye sebo. Bw'oba ozimanyi tubuulire akapapula ka ssente akasiringisa omutwalo ogumu aka Uganda. Yes sebo. Bw'oba wakunnyonnyola nfaanana yaako abantu bagamba nti kalangi ki? Kalangi ya papo. Mu Luganda nga situlina papo. Kine kiganye. Okiraba mulonde. Omulonda. Mulonde.
ndowooza mulabye ekyo bayita ndowooza mulabye katufune ekikyo bassebo ne banyabo abaana abali mu nsiiko olwaleero tebasobola kunnyonnyola langi ya papu ate bw'ogiza mu Luganda ebeera langi ki awo ne tuvaawo kakati gwe omuto ampasebo tuweeyo obupapula 2 mu ssente za Uganda nga bwa miwendo gya njawulo naye nga bwagala okufaanagana mu langi. sebo waliwo ak'olukumi n'akeetaano. Ak'olukumi n'akeetaano obubonero 3. Mbwezaako mama aya Brenda nzize gy'oli kojjange Walusimbi. Yebo ye nyabo. Walusimbi wangi nyabo. Luno lugero ye nyabo. Olunaanoba terubula mbejjerezo. Olunaanoba oba okunoba kyeki. Omukazi ng'avudde ewa bbaawe n'addayo ewaabwe. Obubonero 3. Nzize ewa Kiyinje. Kiyinje Evans kawo kadda. Kiyinje Evans kawo kadda. Wampa nyabo. Naawe lugero. Enyabo. Ayina omulogo yamwokesa amaduudu. Omulogo yaani? Nyabo. Wanika omuzindaalo kamera yesobola okulaba. Omulogo yoyo ajjanjaba yoyo muntu ajjanjaba abantu. Omuntu ajjanjaba oba agaba eddagala ng'aligabira abantu. Eddagala lino nga likola ki? N'omusawo w'omu ddwaliro? Omulogo ye musawo w'ekinnansi agaba eddagala n'okujjanjaba abantu. Tasobola kukola bibiri. Ye musawo ayo ajjanjaba abantu. Kigaanye mulonde. Omulogo y'omuntu aloga banne. Okuloga kyeki kyetubuuzizza kyetwagala okumanya. Omulogo okuloga kyekikolwa kati kyeki kitegeeza ki? Kyekikolwa eky'omuntu kyekikolwa ky'okuloga omuntu gw'oyinako obujja. Okuloga kijje okunnyonnyolaku kyetwagala okutegeera kyeki. Okuloga y'omuntu kyekintu okutega omuntu kati nga ssente n'azironda ettalo ne limukwata. Kale okusinziira nga bw'oli omuto kankuwa akabonero. Otyo kakati tuli wano mwana mulenzi omuto. Wangi jjejje. Omuto. Wangi jjejje. Aha. Tuweeyo omulimu gumu. Ye jjejje. Ogukolebwa bannayuganda. Ye jjejje. Nga mu buli ngeri akola omulimu ogwo ateekwa okuba nga awa omusolo gwa gavumenti. Omulimu ogwo okutunda edduuka. Okutunda edduuka. Ye jjejje. Weerabidde nti amaduuka galimu ebika. Jjejje okutunda edduuka ery'eddagala ly'ebirime. Ng'ery'eddagala ly'ebirime. Ye jjejje. Kale obubonero 3. Mweyanziza. Ne tujja ewa Ntabaazi Badru kasajja kaali wano Goma. Kasajja kaali wano Goma. Wampa ssebo. Otyo tubuulire. Gwe tubuulireyo omulimu. Yes. Nga si kutunda dduuka naye ye oli ng'aweereza mpeereza ya mu kikyakola so si kikyatunda. Kikyakola naye ng'akola ekyo ateekwa buteekwa okuba ng'awa omusolo. Nze ngamba omuntu oyo atunda batugamba akola mu nkonkole ya mobile money oba atunda ya time n'okugirako abantu ensimbi oyo awa omusolo. Ngambye nga si oli kyatunda nga tatunda naye nga awa buwi nga kyakola oba service. Aha. Nga kyakola awa buwi musolo. Abantu bakola ebintu bya mirundi 2 mwe bajja ssente. Yes. Ateekwa okuba ng'ayinako kyatunda. Yes. Yes. Kyatunda ekintu ekikolebwa ekikwatibwako, atunda sabbuuni, atunda mmere ya nkoko, atunda mmotoka, atunda byannyanja, okitegeera. Yes. Ate omuntu ayinza okuba ng'atunda buweereza.
omusomesa atunda buweereza, dokita atunda buweereza, lawyer atunda buweereza, oyo abeera atunda buweereza. Oba okitegedde? Omulimu gwakola guba buweereza eri bantu. Ate oli abeera aweereza kintu ekikozesebwa. Tutegerekeka. Kakati mu ebyo twagala olabeyo omulimu gumu otuwulire nti akola omulimu bwe guti ateekwa buteekwa okubanga awa omusolo. Sebo omuntu akola eddwaliro alina ateekwa okuba nga awa omusolo, kubanga ensuubira guggyibwa ku ddagala lino lyagula lyasuubula naye kalituusa ku bantu libeerako omusolo. Sebo eddagala lyagula nayo lyasuubula nayo kaliguza nalituusa ku bantu, so ngamba libeerako omusolo. Tukankukyusizeemu kati wano ogenda tubuulirayo bulabe ekyobuyinza okubeera mu ddagala singa lizuulibwa nti eyalireeta yakukusa tiyawa musolo. Obulabe mu ddagala eryo singa oli aba yakukusa likukuse, ngamba omusawo yennyini, omuntu oyo yennyini abadde alitunda asobola okusibwa naggalirwa. Ate n'eddagala lino lisobola otuusa obulabe ku bantu kubanga liba teryekebejjebwa mu bantu ba. Ekyo kyekikuweesa obubonero. Wate okubaawo ensonga lwaki akukusa liyinza okuba nga si tuufu nga si ki, tutegerekeka. Obuweerezaako abayizi bannanga awe otyo. Brenda mbadde nkyabalina mbamalirize. Tuli wuwe mwana mulenzi. Yejjeje. Kakati gogenda tubuulira. Yejjeje. President Yoweri Museveni yafuga wano. Yejjeje. Yaliko munnamagye. Yejjeje. Ate era ne bwabeera munnamagye era ebitibwa byabisigaza ne bwaba anyusa amagye. Yejjeje. Kati Museveni ali ku ddaala ki mu magye? Lya genero. Obubonero busa. Ntabazi Badru kasajja kaaliwa. Ntabazi Badru. Wampa Sebo. Nga omujasita nagenda ku ddaala lya genero ava ku ddaala ki okugenda ku lya genero? Erya lieutenant Sebo. Jukira lieutenant balimu ebika. Lieutenant ekyereere si kwava. Lieutenant Kano beesooka kubeera Kano. Lieutenant Kano kiganye. Ava ku ddaala ki ogenda ku kya genero? Ava ku ddaala lya Kano. Mulonde. Omulonda. Naye gw'onoolonda ki twakatandikidde? Waayi, gw'onoolonda ki? Mwana mulenzi, ogwiridde watono ava ku lieutenant general, gwoyise lieutenant. Ava ku lieutenant general n'agenda ku general. Kati ngezezaako okutemera empanji nkugambe nti si lieutenant kyokka, ate no laba boddayo eri mu Kano. Kati bafune Brenda. Nzize Ewa Muyingo Dennis. Ye muzaana. Omuntu ayingirira abanyumya naye ne yeetaba mu mboozi etemukwatako ayitibwa atya? N'abugwamu. Nyaba omuntu oyo nyaba ayitibwa Nabugwamu. Omukono gwa munno guli waggulu muweereza omuzindaalo. Ntabazi Badru kasajja kaali wano kamweng'ange ayitibwa omubyette. Omubyette akabonero kalamba neyanzanyo nnyabo. Kale kwata ekikyo. Yennyabo. Omuntu ayogera ebyanjwanjwa oba bwe yatalinaako bukakafu ne batuuka n'okumuswaza ayitibwa atya? Empemukira busa. Mpemukira busa obubonero busatu. Neyanzanyo nnyabo kaweerezaako bayizi bannanga awo musini ey'okusatu. Nkomyewo gy'oli. Ye muzaana. Kino kisoko. Ye muzaana. Emmere okukka mu ntumbwe kitegeeza ki? Emmere okukka mu ntumbwe kitegeeza omuntu oyo aba alina kukuta bulungi. Obubonero busatu. Mweyanzizza. Kamalirize naawe. Ntabazi Badru kasajja kaali wano Goma. Naawe kisoko.
yennyabo okumalamya kitegeeza ki? okumalamya kuba kudduka. Kiganye omulonda omuzindalo gusike bw'oba omulonda ondukusa egamba ke mutaasi kinjevanizi kamutaasi ndowooza nti okumalamya kuba kukolera bwereere. kiganye kwe kumala omuntu amampaati era ne mbawummulamuko. Kale tweyanze wano tusooka kusomesa ate ne tukubuuza mu ebyo byennyini bye tukusomesezza amangu ago. Tuwulirize bulungi abakulu. Okubalirira omusolo eno nkola ya URA weyekkaanyiriza oba okwekebejja embalirira y'ekitongole ekimu oba ennyingiza n'enfulumya y'ensimbi ez'omuntu ssekinnoomu okusobola okukakasa obanga ebyogerwa ku kampuni eyo bikwatagana bulungi, bituufu era nga bitambulira mu buufu bwe bumu n'amateeka agalina okugobererwa ekitongole ky'omusolo nga mu bufunze kibayise embalirira y'omusolo. Nkuddiramu okubalirira omusolo ng'eno nkola ya URA weyekkaanyiriza oba okwekebejja embalirira y'ekitongole ekimu oba ennyingiza n'enfulumya y'ensimbi ez'omuntu ssekinnoomu okusobola okukakasa obanga ebyogerwa ku kampuni eyo bikwataganira ddala bulungi, bituufu era nga bitambulira mu buufu bwe bumu n'amateeka agalina okugobererwa ekitongole ky'omusolo nga mu bufunze kibayise embalirira y'omusolo. Ekibuuzo: URA bw'eba ebalirira omusolo erina ebyo aboogeddwako beesobola okuba nga yeetegereza ne bompaako kimu ojja kufuna obubonero. Kale nga baddamu ekyomukyala Kalula awo obubaka obusemba wano ku kikwatagana ne St. John the Baptist Gaba Teachers Institute abeere nga yeetumumaliriza. Twagala okugamba singa musanyusa atuusa akatempeereza ye ku bantu ssekinnoomu ng'okubye bukubi essimu ne mwogeramu ku kizibu ky'olina. Kizibu ky'olina ekyo mukkaanya n'omubuulira gy'obeera n'asobola ne mukkaanya ku ngeri ki gy'asobola okutuusaako eddagala erigenda okuyamba mu ekyo oba kiri. Mukkirize era bulijjo teddagala erigenda tutaasa liri makkati gaffe lya butonde sibuli ekinaatutaasa netujja kukisanga mu mpeke. Bajjajjaffe babeerawo nga biro tebinajja. Kino kankijjewo nakyo Ntabaaza agambye abasuubuzi muyingo ennyingiza kakati babwe ne Simba njimanyi mbale lumu sokoddemu ekyo. URA bw'ebadde eyogedde ku muntu ssekinnoomu oba kampuni kiganye bonna balemeddwa. Etaano mwesimye mwe abafaananyi ebbala era nga Simba mugiwuliriza. Wetubuulirizamu abakontanyi b'olwaleero otyo ani ayitibwa maama Kyannaku wano ku Lubogola Simba? Muweereza ki ayitibwa maama Kyannaku wano ku Lubogola Simba? Kale bitambudde bwe biti bw'atyo nno ow'omusu Muyingo Dennis Mpaawo Kitakya Mwererwe Kiwangala Munnakyaddondwa ku bubonero 75 afunyeko obubonero 58. Endukusa ye Walusimbi Ronald Jjajja Waalu nga yo yafumbe ku bubonero 25 efunyeko obubonero 11 ne bafuna omugatte obubonero 69. Ntabaazi Badiru kasajja akaali wano Lukyamu wali Munnakyaggwe ku bubonero 75 afunyeko obubonero 50. Endukusa ye Kingi Evans Kawokadda Nakanyonyi Primary School ku bubonero 25 afunyeko obubonero 19 ne bafuna omugatte
obubonero 69 basibaganye baweeyo ekibuuzo kimu kibaawukanye. Basibaganye 69 omugatte. Otyo tusooka mu bakulu buli omu afuna ekibuuzo kimu ne tugenda mu bato buli omu akifuna ekibuuzo kimu kyakuwandiika. Tugenda mu golden rule omusi tunagenda mu kyakuwandiika basooka mu kyawamu. Tugenda mu kakodyo ke tuyita golden rule. Golden rule basebo ne banyabo nti asooka okusukuluma asooka okusuula munne yaba amuyiseeko nga bwe mubeera mu muzannyo gwa penalty waliwo golden rule. Otyo tuli wa mwana mulenzi Muyingo Dennis. Otyo buli omu alina enzikiriza gy'akkiririzaamu. Muyingo Dennis oli wanzikiriza ki? Ndi Mukatuliki jeje. Oli musajja Mukatuliki. Jeje. Otyo Obukatuliki bubeera ne Ssaabasumba. Jeje. Nga n'Abakristaayo bwe babeera ne Saabalabirizi. Obubonero busatu. Buyanziza jeje. Ne tulyoka tujja ewa Ntabazi Badru kasajja kali. Obusiraamu bulimu mu Uganda bulimu ebiwayi bibiri. Ekyawa n'ekyawa. Waliwo ekyekibuli n'ekya Kampala mukadde. Obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Ne tugenda mu bato. Tulabe abato oba basobola okubeera nga baawuka mu mbeera eno. Otyo abato wangisebo ova mu ssaza ki? va mu ssaza kya Ddondo. Ova mu ssaza kya Ddondo. Yesebo. Bw'obanga omanyi amasaza ga Buganda tubuulireyo essaza limu eririraanye oba erisalagana ensalo n'essaza lya Kyaddondo. Bulemeezi. N'essaza lya Kyaddondo. Bulemeezi ne Kyaddondo. Bulemeezi ne Kyaddondo. Netugenda obubonero busatu. Buyanza mbuyaze nga bwezaako senga wangina kimu. Byakuweereza ka. Netujja. Ewa Kingi Evans. Netujja. Ewa Kingi Evans. Kingi Evans. Wangisebo. Ovudde mu ssaza ki? Sebo ssaza ly'Ekyaggwe. Essaza ly'Ekyaggwe. Essebo. Otyo tubuulireyo essaza limu erisala ensalo n'essaza ly'Ekyaggwe. Sebo essaza lya Bugerere. Essaza lya Bugerere. Obubonero busatu. Weewaawo. Ne tubawummuzaamu katono ate era ne tuddiŋŋana bakyatuuka. Ne tujja kino kyakuwandiika mu bakulu. Asooka okuteeba yaleka munne. Asooka okuteeba yaleka munne. Baana balenzi Ntabazi Badru kasajja kaali wano ne Muyingo Dennis mpaawo kitatya. Empindi ku musu batunka abavubuka. Uganda yaddayo okusamba ekikopo kya Africa Cup of Nations mu mwaka gwa 2017. Okuddamu ekyo Uganda yali emaze ebbanga ddene nnyo nga Uganda teyitamu kusamba kikopo kya Africa Cup of Nations. Yali yasembayo okukisamba mu mwaka ki? Mwenna muli bavubuka mugoberera nnyo eby'omupiira temugwa za Arsenal temugwa mu za Manchester United kati tuli awo. Buganda yali yasembayo okukiika mu kikopo ky'ensi yonna mu mwaka ki? Muwandiika ne muwaayo wakojja kati mu abato muwandiika nammwe muwandiika buwandiisi. Abato muwandiika buwandiisi. Abato muwandiika buwandiisi. Waliwo atalina? Yino byekwaso bibe bitono. Talina peni? Alina. Otyo. Otyo abato omwaka President Yoweri Kaguta Museveni mwe yasooka okuwangula akalulu nga bamulonze bulonzi yawangula kalulu kaaliwo mwaka ki?
omwaka President Museveni mwe yasooka okuwangula akalulu nga bamulonze bulonzi nga President wa Uganda kakubwa mwaka ki muwandiike bano bagudde draw kiri wana abawagizi nga temuteekako maanyi abawagizi muwage abawagizi muwoze muwoze kale katulabe baba bakyakwatagana nga tugenda maaso mu bakulu kakati abakulu Muyingo Dennis agaye 1998 ye Muyingo 1998 Uganda lwe yali yasembayo okusamba mu Africa Cup otyo Ntabazi 24 bano bonna 0 tuwana bawaleka munne bachatunka bano tugende mu bato tugenda mu bato tulabo babawula ekintu kino abato Kiyingi Evans agambye 22 nedda Walusimbi agambye 1985 nedda babonna tubagobe nedda bwe musukka wano ewaddako tubatwala mu kalulu nga gwe mulundi ogusoose mu myaka 25 eja Simba akalulu mugenda mu gwe tuyita ogwa Nanteza guba mukisa era kagenda kubanga kakwatibwa omukyala Kalula principal tuwandika buwandiisi bupapula bubiri nga bulaga omunti nze mpiseewo akalanga gamba nze siyiseewo mukisa gwe guba gusazeewo kakati mwetegeke mugenda mu katundu akaddako kakuwandiika era abakulu bafuna kimu n'abato ne bafuna kimu abakulu bafuna kimu n'abato ne bafuna kimu abakulu bafuna kimu n'abato ne bafuna kimu wikigaana abakulu mugenda kuwandiika waliwo atalina peni otyo abakulu erinnya lya President Yoweri Kaguta Museveni ery'ekisomi ye Yoweri ate erinnya lya Dr. Kiza Besigye ery'ekisomi yani muwandiike buwandiisi museeka amanyi naye oteekako erinnya kyabakulu ekyo kyabakulu si bato abato si kyammwe naye wabeerawo omuto ng'asobola okwegeza mu ky'omukulu akironda nabeera nga tugenda awo kati abato muwandiike ekyammwe aha wetuli otyo eyaliko President wa Uganda Apollo Milton Obote yakola ekyafaayo ekyasigala ku mitima gy'Abaganda bwe yalumba olubiri ne kivaako okuwaŋŋangusa Sir Edward Muteesa owookubiri olubiri yalulumba mwaka ki museeka amannya abato olubiri yalulumba mwaka ki kale mwanguwe tugende mu gwa Nanteza wekigaanaawo tugenda kugira wano ngende nnunge ogwa Nanteza era bwe mba nnunge ogwa Nanteza kitegeeza kojja amateeka g'Engule gagamba kojja atuula mu ntebe eri mu ssentebe jeje n'agenda alunga omukisa gwa Nanteza ogwo ssentebe yekka yagulunga tuwabeerawo mulala kansooke n'abakulu otyo Muyingo Dennis Warren Mulingo Dennis Warren Ntabazi Badiru naye Warren bakyagudde draw mubakubire mu ngalo w'abaana bano olwaleero bafaafaagana kibadde tikinnalabika mu myaka mingi nnyo kino kye tuliko olwaleero ne tugenda mu ndukusa Kiyingi Evans 1966 Kiyingi Evans Walusimbi Ronald n'omukulu w'essomero alabako wano okulaga obwerufu 1982 baseba ne banyabo omuwanguzi alabise situgenze mu kalulu omuwanguzi ye omwana omuto Kiyingi Evans Obote yalumba olubiri mu 1966
1966 nekitegeeza nti afunye obubonero 3. bwabityo era Strings nakuzzaako kigere kirala mwana mulenzi omu Cambodia ayingirawo. Tuyozaayoza abavubuka bano. Kino mukyala Kalula kyolabyeko kibadde kyaludde okulabika mu Ngule emyaka mingi nnyo. Baba kuva wano badde bagenda mu mukisa gwa Nanteza.